Ku Lwokubiri lwa wiiki eno twakulaga emboozi abazigwa batannamanyika bwe baalumba omusajja Charles Kayemba mu maka ge ne bamutta mu bukambwe. Kati Kayemba aziikiddwa olunaku olwaleero ng'emikolo gitandise n'ekitambiro kya misa ekikulembeddwa bwanamukulu w'ekitovu Reverend Anthony Kakumba ng'ayambibwako abaseserdoti abalala ng'onasabye abasigadde ku nsi okusabira ennyo omugenzi. Oba wali wambalaga ekibyaga kyamuliko oba empisa etasaanye mu bw'omuntu eyamukwata mugirire ekisa omusonyi w'omutukuze tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Omubiri gwa munnaffe ono tugenda okuguziika nga temukyali kantu, tumusaba aguzuukizanga nga gw'amaanyi ng'ogw'abatuukirivu. Omwoyo gwe agugatte ku gy'abatuukirivu amulamuze ekisa. Mukama otenderezebwe. Abooluganda bannyonnyodde engeri munnaabwe gye yattibwamu omwali okumukuba ecupa ku mutwe n'okumusiba akandoya olwo ne batandika okumutulugunya mpaka kufa. Bwebalaba nga balemesezza okuyingira ne bagenda mu kisenge ky'abaana ne babajjayo ne bagamba bwe mugaana okuggulawo tugenda kutta mwana omu ku omu. Omukyala n'agamba bba leka abasajja oba bayingira bayingire. Mwannyina w'omugenzi Maria Nakalema ayungudde abakungubazi amaziga bw'annyonnyodde obuzibu obumwolekedde okulabirira bamulekwa oluvannyuma lw'abannyina 8 bonna okufa. Yafundiikiridde baganda baffe abalenzi bonna tuuka ku kijja abaana ne bagambye mujja gamba oyo taata n'oyo taata n'oyo taata baweddewo. Charles Mukama w'ekiwummulo eky'embiri naye omutemu yatukoze bubi nnyo. Omukulu w'ennyumba eno akolimidde abo abassa omuntu waabwe kyokka n'abalabula nti nabo obudde bwonna ly'ekkubo. Bannange ndowooza tukweddeko kubanga naawe wakola ekikolwa ekyo enkya tujja kubanga nga nawe bakuwerekera. Ku lwa kampuni ya Petro City omugenzi gy'abadde akolera Eric Mukalazi ategeezezza nti omugenzi abadde mukozi ateebalira. Era ebiseera ebisinga obudde bwe abadde abumalangamu mu field. Musajja akwasaganya buli kintu kyonna w'omukubira essimu kazibe saameka. Bwe bityo tusaba Katonda nammwe abataasa abagumye nammwe Kayemba ekkubo lyakutte lye mugenda okukwata. Abaana be tuzadde baganda baffe be tulina ne tubabuulirira ne bakola. Omugenzi oluvannyuma agalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.